Enkya ya leero Ssaabaminisita Dr Ruhakana Rugunda, baminisita omuli Henry Tumukunde wobutebenkevu, Ssaako Frank tumwebaze guno yavunaanyizibwa ku by'empuliziganya bategeeza nga batagenda kubaawo kwongezaayo kuwandiisa amasiimu kavunansaleesale yateekebwawo Gavumenti aggwako. The deadline for deactivating all unregistered, unverified and unvalidated SIM cards as directed by His Excellency President Yoweri Museveni and in accordance with the law will be enforced come midnight 30th August 2017. Government tegenda kwongezaayo. So meeting ya cabinet kuri prime minister yakisazeewo. Gavumenti egamba nti kaadi z'essimu ebitundu 98 ku 100 zimaze okuwandiisibwa. Ku kyabaye n'ensimbi ku ssimu Rugunda agamba nti nsalesale bw'anaggwako bano bakukirizibwa okuggyako ensimbi zino ne bwe banaaba tebanaba kuwandiisa kaadi za ssimu zaabwe wabula si bakukirizibwa kuziweereza. They will not be allowed to make fresh deposits. Gavumenti erabudde abalowooza nti basobola okukozesa enkola ey'amankwetu okwewandiisa. Maybe it's important to give notice to the public that we have capacity to tell when things are not going correct. Abanoonyi b'obubudamu baleka enkola yateekebwawo gye balina okugoberera mu kuwandiisa kaadi z'essimu era ng'eno yakusigala nga yegobererwa. Refugees will continue to register and verify their SIM cards using valid identification cards issued by the Office of the Prime Minister. Gavumenti yakwongezaayo okuwandiisa amasiimu emirundi 3 miramba.